okuva ku luyimba olwatubonga naawe naliwo ate nze omu ku bayimbi abaali balina amaanyi by that time. Sente ezo nazigaana bazindeetera emirundi egiwera nze ne mbasaba ezange nga tebazisobola ekyo n'ekita. Bafana obutalabika mutubonga naawe wabalemesa olw'okuba nti sente isi muntu omu si babiri nga kuba ekyo kyalimu nga mwalimu ne bayimbi bannaffe bennyini abanene wano abamu nga balina okuvayibinga mpaka ng'okkiriza okigendemu nze n'enkikola ki nze nesibigendamu bingi nnyo ebijja n'otabigendamu naye ate ffe ejjuke bwe baakola ekyo ne tukola ekyaffe naye just bapromota be twalina mu kino ekyaffe be baatulyamu olukwe bapromota ne bagenda ne bakwata ssente. So no kaba nange nze nagenda ke South Africa nga batulekalaga nga barutinza amaduka agamba ni government yino kusasula. Wana abantu babaleke bekalaka sola koze eriwo bwe baba barutinza amaduka government esasule. Yeri zawo ndi ku sente zetuwe z'omusolo. Kubanga sente bazigulamu mundu kwe protectinga. Mwe baluma ne bagamba lwaki otambula mu muruka yabirawuli ye yagule mundu akubuza ogombuza ngani. Yamanya nti nno mujja mubalomba. Otegera sente bazikozesa wali nga bakubayibinga odde ku kye baagala. Iyo gojogene mu maka omukazi atuuka abasajja abasinga balemeseza abakazi mu maka. Omukazi atuuka ng'agamba ko bbawe ebintu byadda naye ng'omusajja tayagala mugambako. Nga buli omukazi wamugambako yalowooza oba omukazi tayagala kulaba. Abasajja baagala kuwasa bikazi biddonkwe. Abakazi zose tebagala abakazi babagambako ku nsonga zaabwe. Kati abakazi abasinga bafugibwa balowooza nti omukazi alina kuba ng'afugibwa talina kwogera. Butulangira politics abayimbi bwe munajja mwenda mu politics wano tulaga music industry mba mugiresewa. Era nze wano nzi mukwogera ku kuyimba siri ku politics. Wano ndi mukwogera kyogamba okwogera ku bino mu ggwanga ye politics. Nze bane politics bwe bulimba nojja n'olimba abantu ndaye mu bwiti n'obalimba nemba dimanyi tuyimba tulumba bana tuyimiriza okuyimba basinga kati. Anti kati nnombyewa kale nnombyewa gwe ngamba ku byenyimba olimba luno bane tu interpreting bulungi olimba nkugambye nti ensi bagigabana ensozi n'emigaba bigabana gwe ngamba mu Uganda wayina eddembe ku nnyanja yonna. Ate do waddembe wozayo. Kyekugamba era nga mu Uganda. Oli waddembe nga ndoza yange nze ndaba. Ate na with due respect. Ensonga tebagifuna nga boji. Balabanga gwalumba. Anti ntya nti ensi bagigabana kubanga ensi inagifuga. Lwaki ebintu bino bibaawo? Lwaki omukulembeze ayingidde mu parliament abane ssente nga tezina mbalirirwa? Ensi bagigabana kye tuliko. Bannange mu kitiibwa oba kufukamira sinsobola kintu kye njogera kibi ngambye nti okumanya ensi bagigabana. Member of parliament yakayingira mu parliament okumala emyaka ebiri abeera kyanga alina achievements za biliyoni 8. Anti muri mubaka achikira abantu akubera mu respect etulamu baba yakayinga so ate respect ze sente ate respect ze sente kale Nelson Mandela ye sente ze ziri wawa walagira bugagga bwe ne lwaki ebyeyogera bivayo ne reflecting anti ensi kwetambulira. Lwaki ne bobola ira wali South Africa ngolayira mu linnya lya Mandela ng'okutte ekitabo. Ojitegera abamuko kati gwe tosobola kungamba nze wegamba nti ensi bagitema mu sigamba nti no kwata gundi bwekwata gundi ensi gwe tunulira omubaka akiikirira buli district gye muva omusala gwafuna yegwe omusala bweziba miliyoni 4.37 alina kufunako 7.3 agalete kugombolola egundi etule zizambe ekya emyezi 3 bw'oba obadde okugombolola tuusa miliyoni 3.3 ze miliyoni 9 ezo sente musobola okusimako enzizi. Ezo sente musobola okuyambako bannamwandu musobola okuyamba ne muleta eddagala eriyamba kuba n'abazaala n'abagenda ozaala naye gwe lwaki mmemba pa gwe kyogera totegeere kiki mu bwongo obwo kyakulema okubala gwe kyogamba baba bakusasula miliyoni 3.7 wali tonagira mu parliament ezo sente wali ozifuna bw'ogenda mu parliament wagenda ani yakusindika si bantu abantu abo baddizaaki bwe batuukayo biki by'oyogeddeyo ebyuma abantu gwe byolabye muyinza obutambuza mu parliament kwekanjeko ezange biki by'okoze ojitegera so kati ebyokwogera ko blood just naye nga ku enlighting mugoma kukola ku
gwamba kulago yo muntu oba abadde yakiraba obulala oba nze oba endaba yange njago omuntu nti eno yendowooza yange n'endaba yange nnyo abatulaba ku Grown MC kubanga ensojja temamu kukwata sente z'omusolo nga buli ajja nga tali ku kigo kyoyagala kwata netuka n'okubanga tulonda abantu tulaba speaker ninga they can speak for the nation bw'obona ku speaker tasobola kugamba nti ze speaker kezze kisokera ddala tubona kusooka tukisola olulimi olwogererwa mu parliament kubanga omuntu ali wansi tategedde luzungu lwoyogera bw'osigala olwogera emyaka 3 mukaaga oyogera oluzungu oli tabiteegera nga by'oyogera nawe wennyini tobimanyi osoma bisome wasoose kutuba wansi ne bakyalibo ne mubiwandiika ku lupapula ensi bw'etambula tebyetaaga ebyo ensi tebyetaaga mukulembeze kubeera nti weetaaga convoyance otiise kyovula nti Bafana zembano ngavuga mu Kanya ntukijja bakasaba ye bala Bafana yiyo ngafuna convoy seetaaga kugiva eno mbw ate ntambule nti Katonda yampa ekyo ekibuli ndi muntu abantu bwentuuka ejjinja bwentuuka ku airport otuuka ku airport ng'oli weekoli nagamba ngawulira ensonyi okubanga weekwatidde ebbaaga nagamba tusaba tuku ekitegeera kuba Katonda yakuyamba ekyo n'akikumalira kati ate muganda wange kyenkugamba tebwetaaga kukakasa nti nze ndi mukulembeze obukulembeze bwekola bwokka muganda wange nze kankubuulire ebyo byonna oba omalako eddembe abantu okukyawa kubanga oba muntu w'abantu taata omulungi ewaka olukomawo ewaka obugalo bubira taata akomewo ne taata olukomawo taata omubi olukomawo ewaka buli omu ayingira kisenge buli omu ayingira kisenge ekibuuzo kino Bafana abayimbi banno abalina endowooza efaanaganako ng'eyo juzi twalina muganda Grown MC ne bannamawulire abaala ku Tavern Woods wali ne beekolamu akabondo akali kakulembeddwamu yali Oman Rafiki yaliyo Dr. Bitone yaliyo Daddy Andre yaliyo n'abayimbi abalala of course ne bagamba nti bo beegassiwa bagatandika kuyimba revolutionary music kuyimba love music kuyimba nyimba kati baleka beekolamu akabondo ekyo neze sakitegeera naye beekolamu akabondo which is okay okitegeera tekyetaaga boggwe kola luyimba olw'okuba gundi tekyetaaga gwe ate ffe abayimbi kitukwatako okuba eddoboozi y'abantu ku abantu bwe baali tuwa eddoboozi nze Bafana abantu bwe bampa eddoboozi era bwe banfuna kino kyendi kati nina okwogera ekituufu era kye baagala okuwulira kati gwe tojja kuŋŋamba n'abatukulembera banjulira bwe ddayo nga babalimba ekintu nga tebakikola ddayo olabe kye bagenda okukola tininyo anyongera okujjukiza gwe atulaba omukutu baguyita Buzzsport Trend ne muganda Grown Media emikutu ebiri gyosinzira okukomereza tulina Uncle Bafana ka hot seat yakatuddemu leero akatebe nte kannamwokya ndaba ali comfortable nnyo tonawulira bunyogovu bwako ate yatwokya muganda wange enze nawulira debbugo nempulira obunyogovu kayate mmwe munziza mu experience gye nayitamu edda kati mbasekerera ne ngamba n'abalenzi twatuula dda mu biguma nze nina okukubugumya wootudde tuliko tuva mu short break twama twadde ku bayimbi abakola kibandise 100 songs of revolution twali naawe 100 skits of revolution ba comedian n'abayimbi tetwali fenna nteekateeka eno bangi bava ne bagikubamu ebintu ne bagamba bano bonna baagala kubba gavumenti balina kasente ke babala abantu balina mentality buli avayo n'ayogera ebigambo nga by'oyogera abanoonya babbira ssente mu gavumenti kubanga balabye aboogera nga ggwe nga baagala kufuna bwe basemberera mukulu baba ne kunje ne bakutula ne basirika nze okuva ku luyimba olwatubonga naawe naliwo ate nze omu ku bayimbi abaali balina amaanyi by that time ssente ezo nazigaana bazindeetera emirundi egiwera nze ne mbasaba ezange nga tebazisobola ekyo n'ekita Bafana obutalabika mutubonga naawe wabalemesa olw'okuba nti ssente isi muntu omu si babiri nga kuba ekyo kyalimu nga mwalimu ne bayimbi bannaffe bennyini abanene wano abamu nga balina okuvaibinga mpaka ng'okkiriza okigendemu nze nenkikola ki nze nesibigendamu bingi nnyo ebijja n'otabigendamu naye ate ffe jjuke bwe bakola ekyo ne tukola ekyaffe naye just bapromota be twalina mu kino ekyaffe be baatulyamu olukwe bapromota ne bagenda ne bakwata ssente
sijja nabo bamenya mannya naye ba promoter bakwata sente abamu ne bakwata sente ne baba kubine byaffe nga tugeze tuwa wabidde n'omusango ne babi fukyanka ne kubanga betwa tukulembeza mu zino songa bagenda kwa promoter okutegeka event season kati bana bagamba ate ne bekwasa principal ate simana principal simana bichi naye nga ate kyali mu principal kyali kyakubira nti nno si buli kyogenda okukola ogenda kulembeza principal naye yennyini yakiraba nti nno eggwanga libreeding oba lirina obuzibu n'atandika ye ng'omuntu gwe tekikutegeza gamba tekyetagisa kumala nti nabona kati Bobi Wine kandabe kati yaga Bobi Wine ndabe okwogera amazima nti nno gundi akulabe amazima olina ogwogera we gakoze eki ekirungi naye yabagamba nti amazima ekirungi oba ogwogera nga ggwe Build to stand alone. Alone. Okitegeera. Kati mu mbeera eno kwegamba nti abayimbi ngaffe kate ffe tulina okuba n'eddoboozi kati nze kino bwe ndabye nti nno kubanga emabega abayimbi bonna batuka ne bakola ki naye ng'ebiseera ebigundi byavaamu ekisinde kyajjamu abantu abajja ne batandika okujja ndooza ne batandika okukyusa abaana bonna abalina energy mu kisinde ne batandika okuba nga tebakyalina ddoboozi liri solid. Kakati ffe naye bajja batuteeka kwetu bakatuka gate osanga wabe mundu osanga wabe agundi gwe ffe tusigala nga tukola ki nga tugenda naye ne tulaba ne batugamba embeera yonna netuteekebwako so bino byokugamba mbuno bakwata saawa mulemesa si bipya ate bo bakabira bakubanga bakatandika okuyimba ennyimba zino ife twayimba ennyimba zino gambe bwe batuteerako embeera ne batulemesa okuyimba ennyimba zino kati essaawa eno bwe tulabye nga wata wazeeyo abantu abalala ate kati bano ate abali mu kukyuka nga baali bayimbiddeko ne gavumenti ate bo kitegeeza balina amazima mangi kitegeeza balina n'ebyokwogerako bingi bye baba balaba eri ebitali bituufu era abo kitegeeza balina eddoboozi eryotukakasiza ddala era omuntu bw'abanga yali ayimbye tokotubonga nabana bw'avaayo nadda ate oyo aba wankizo kitegeeza abo nekitegeeza alabyeko era tusojja musanga addayo eyo bayimbi bangi bavudde ne balaga interest mu kwesimbawo Catherine Kusasira yalangiridde officially agenda kwesimbawo Nina Rose enteekateeka zikyali behind the scenes agenda kwesimbawo Miles Lwamiti yalangiridde officially Miles Lwamiti yesimba nawo ddala Miles Lwamiti Tafubi bangi bamudde openly okitegeera Rainy naye yalangiridde kino kirekawa bannabitone this time round tujja gamba nti babaweddeyo abayimbi because kyalina abembala abensa bakyasigadde music industry nekiraga ky'omuntu alaba nti edda twalowoozanga politics w'abantu bali abamataaya abasomye nnyo katula bannabitone beenyigiddemu nnyo mu kwagala okukyusa ensi ya bannabitone beenyigiddemu anti bannabitone beenyigiddemu kuba abantu babawadde eddoboozi ate eggwanga mwe bayimbira lyadobonkana kati balina okwenyigiramu balabe ng'eggwanga litegeeza nga bo balyagala likole ki libeerera munnabyabitone nga takiraba mudongo naye munnabyabitone waddala akimanyi nti singa eggwanga litereera tefe tuba bagagga nnyo n'okusinga bamembo kati eggwanga nelitereera nze mba mugagga okusinga member of parliament otya anti oba ofuna musinga president anti gweza kugamba nja kutamba bintu bingi nnyo okulaga nti abasajja n'okubala kwabalema nze kati njagala nkulaga nti fe abayimbi oyimbira abantu omutwalo gumu ne bagamba bafana yabadde mbaale n'abantu omutwalo gumu nga basudde omutwalo zo milioni 10 mu lunaku luki president asifuna mu lunaku lumu nga tuzza mbyomusala baku bino nti byagamba ki nti byakunasula gamba nti naye ng'okolera musala ng'atula mu office noga nti gwe tosobola kungamba nti member of parliament mukimanyi bulungi abasawo mu malwaliro bafuna miliyoni 1.32 gwe lwaki ofuna okukola mulimu kyo singa omusawo nedda ulindako gwe n'oba toyogedde omusawo kiri kyeraga kyokka omusawo yeetaaga okulwanya n'okufiibwako kubanga yataasa obulamu bwe gwayogera kirabwako tosobola kuŋŋamba nti omusomesa yakusomesa ebyo by'oyogera afuna omusaala mutono gw'ofuna miliyoni 4.53 you can't even fight for that teacher akwata omwana gw'okonya gwakuzaala buzazi obusomesa gwe mulimu ogutagwa wakati bagamba tugasoma obusomesa oyinza n'onnyiga akyegamba nga ate bawaniridde katosobola kugamba nti gwe president tolwanirira abasomesa tolwanirira abasawo tolwanirira katugundi y'abakyala abazaala bamaama maama wazaalira mu bugubi si muganda gwe abakazi singa bazaalira mate singa zibeera nga abakyala singa n'abakyala tebeetamwa kuzaala singa abakyala bazaala nga yomubaagala eggwanga ne libeera nga liifune bino mubyogera muganda we Growner byannaku gavumenti yamujje muli mu kubanja okuba copyright yamujje muli mu kupressurizinga n'okulabisa obuziina bwayo mugitadde ku bikukujju bwe muti teyagala girabisa
oba government yenyini yaleta the government yaleta buli omu akoleki buli omu asome lwaki yaleta buli omu asome si bantu kuzuukuka bwongo abantu okuzuukuka bakoleki beebakate bezuukuka okolaki yogera anti ate azuukusa bagamba bane wano wetaaga okusaba mugyewo omuddo era bwe mugujja mugekola nga wanyiridde kwe kuzuukuka nze nemba president ali mu ntebe bwe ndaba nga bweba pressure togyagala gwe tuyina president Bobi Wine principal mukwata ogambe kati at least kale gwe muteeke mu kifo ekikuddirira kati nnyo eri atulaba kati bafana tukuwaddemu obukulembeze gwe president w'eggwanga Uganda olina Bobi Wine akuli bubi wano kati okola otya nina mukwata bwe ndaba ng'aliko amaanyi g'abantu ne mukwata antuusiza obubaka buno mu bantu ne mulaga nti nno kale nze mpangudde naye nsaba omukulu ono entebe tugitule mu babiri ebirowoozo by'ogamba nti weebiri ebituufu nja bikkirizanga ebikyamu sijja bikkirizanga tuwe ekifaananyi ky'eggwanga bw'oyagala litambule tukube tuyise ebirowoozo byaffe tukiteekewo abantu abakulu batuule ogambe nti abavubuka kati bakuze omuvubuka bagala kukwata mu ntebe naye atulage entebe ayinza gifuga atya okitegeera nga abakulu bwe bali buli omuntu ogamba kituufu nga bwe twagala okusomera mu debate oyo bamugjawo bujja okitegedde debate musomero yalinga w'amaanyi ng'era n'emirimu gyalinga ku politics eyo bapresident ne babijjawo ng'abaana bava mu ssomero ng'abaana batandise okuyiga politics from school olwa intergundi ezo ezaabeerangawo kati muganda we leka nkubulya ekintu kati ninyo nga tunava kwa kantu oli legendary abazze ebbanga mu music industry kati kantigiragenya ku kyobadde oyogirako nti Museveni atwene Bobi Wine bateese oli legend bafana oli wano waliwo omwana yagala okujjawo bafana ngamba njagala labayo anti omwana so twana ku mezo mugendi kati lwaga weno kino muganda wange eraze genda obuuze ku buli gw'oli ati yagala oyimbako nga bafana bwe abali ya meetings eko nga nze na mu meeting gwe genda obanoonyeko kubanga oyo omuntu ayimba nga nze mwagala nnyo nti nno abanga nange neera batenga bicheza oyo mwana byatwenga okukola bwentyo bwenkikola kitegeeza nti nno nfuuse wakabi nti waliwo n'abenyumiriza mu kyenkola nze bane iyo ndaba yange baana ba maama nze sina buzibu na muntu ajja nankoppa anesi ng'onkoppa kunnwanyisa kunsuula waliwo akukoppa awanike nekyokola ye ku level endala nga bw'onoddamu oluyimba lw'omuntu gwe n'olukola kye bayita cover abantu nibanyumira okusinga luli bwekitebe kibwenkitwala nti jangu okole kava mu ddoboozi lyange gwate oliteekemu ebirungo olisinga eryange wano abasajja bali bangi bashoni pa bani balina abasajja ejjamaica be bajjako amaloboozi ago naye ate bo ne bakitwala ku level international eddako nenanyini kyo bwaba tali proud ensi yo nebeera proud kubanga bo bakutwalaze kubanga walina eddoboozi walina foundation eddoboozi naye nga tesobola dikozesa kutopinga nsi yonna nga toyina gundi ezo mozo tegera nti Clever ayimba nga Chameleone nate tebategera kyekimu okitegedde tebategera kyekimu bro kati kitegeeza nti entegera fe eba yanjawulo sijja kulwanyisa kuyimba kuba nkimanyi eddoboozi lyokoppa naye tujja kukoppa birowoozo byange nze njakira nga kyegamba yukanti okitegeera okujjako ng'omuntu okola ki omulwanyisa kulwanyisa bro agwendi naye tukyageza kulaka ntuwayawayamu bagita ba sport trade kwe tusinzira okuweereza ne mu TV abantu abo naje musinzira okusaba bale nyinyi mebale bagita program lucha extra of course bamita Fred Zahanga bulicho ne anko bafana tugeza kulaka ntuwayawayamuko okoma okusaidia music ati ninyo muganda wange irupazo lunabe owe kudina kuzino yefuza amawulire yagenda n'addamu oluyimba lwakirabe ebiso olw'omugenzi Katulubwama erugenda lumuleterawo emiswiba okufa obufi paka nakalawe twogera family yasooka okuvaawo ne raising a concern bamuwa intention to sue bagenda mulopa era ne bagenda mu court twavuddeyo n'omukulu omulamuita council wa Sara Cape Planet nga yagamba tuluyimba lwe baddamu yali yalugula era nga woninga rights zaalwo Uncle Bafana abayimbi abaddamu ennyimba z'abayimbi abaana gwe music wo tuli safe kyenkana kikubanga naawe ogenda kuvaayo omuntu ajjadde abantu baffe kitegeera tuli safe omanyi Katonda kyeyatuyamba era nebyo nabyo birifetya ku mbeera y'okuba abakabi mu bwakabi buno bwe tulimu nti waliwo abayimbi nga tosobola muddaddamu nga Katonda yamuwa talent ekola ne copy ye eya music we oba ya art we
kati nze nga Bafana atyo wange akyali wange okitegeera tosobola kujja n'omukubako mu bituli era gwe genda gye bamayiminga ennyimba olaba abamayiminga ennyimba zange ojja kuseka nti olaba n'abamayiminga obumayiminzi okusanga ayimba oluyimba lwa Bafana nawe kale n'owulya nga akijjeeyo n'owulya nga kinyoma gwe baleete era ono waliwo omwana gwe tulabe n'ayimba akalulu alina eddoboozi yasikire tugamba n'ayimba akalulu nga njebigambo nakenge ebigambo bimba nengamba wonderful era nembagamba oyo mwana tumunoonye enamba mukubireko just appreciate her kitegeeza nti nalimu nekyeyo muganda wange bano abantu abayimba music ono wabujja ogattagatta lwakuba nti bino bigambo waliwo music gwe batasobola kwoza era asigala ali outstanding nga ayimiridde gwe tugenda mu music waba Phil Bongo Lutaya muganda nge buli gemba buli muntu addamu nga Phil Bongo Lutaya lwamala era ne lufuuka hit abamu ne bazi owuninga ne copyright ngaba ayi nambula ino limba Lutaya amina owa Phil Bongo Lutaya yaddamu ntusazo gwe zikyuseko si wabugaga zimenye nsonga kigwe ntolimbo fili ya luyimba nefili ya luyimba nga message yo mukazi yayino jimba yaluwandika nga mukazi yayino yimba message yo nefili najimba kati ate nambiru yajidda message nebira yoddala nti mukazi yayino jimba kubanga bedda fili gama fili yali musajja mugezi nti yatuuka n'abanendowooza even bwetyo kyekibonyabonya bana babiri Little Puzzle ne family kati nze kyembadde njja kweyo ensonga nti kati nga family good just Puzzle yo kyo kyateeka alina okusooka okusaba olukusa okuddamu oluki oluyimba ekyo kyo kyateeka bw'aba teyagisaba agenda yogere nabo just abagaba nange Puzzle yagamba nti oluyimba dictionary y'Oluganda teryaji owninga era ebigambo by'Oluganda bye bimu nga bwe njogira naawe nti oli yakozesa bukozesa bigambo ina kwata bigambo bya Luganda rhythm gwe kyolinga byakimba gwe tula nti bw'okiyimbye tegeza Puzzle ate nze nkuba ebidongo instrumenting nagati saawa eno bw'opostinga oluyimba nga lubaddemu instrument nga zifaanane ziri balukwata copyright just nga instrument notekayo track nga oli yatekayo track ye gwe noddamu n'ogiteeka bagamba track eno waliwaagi owuninga kati kitegeeza ng'olina ogikyusakyusa ebintu bingi efuuke endala kati omuntu aba yajja n'ayimba oluyimba lwe wakiminne pomini gwe nojja n'ogamba nti ebigamba nti gwe nojja n'oyimba ti wakiminne pomini wulira anti naye oli kikkiriza oli mukwoza luli oluyimba gwe olwokuba olyayimba pomini gwe noyimba pomini n'ekigambo kyokka pomini olidde okitegeera kati nti music tulina ne empuzika y'ennyimba zino kodi omuntu mwetambulira nawe zoli mukola ki mukutambuliramu nti kiri obvious just kintu kyagamba nti amusobe bannange oluyimba naluddamu kuba lwali lulungi era nga nze ndaba oluyimba message terina kufeeyo oluyimba luno oluyimba nenduddamu naye kyensaba bane mu nsonyiwe okitegeera oluyimba kanduleke Yepaza de agambye atya Yepaza agamba dictionary y'Oluganda tebaginaako buzibu bigambo bya Luganda anti nkwaga no mnasobola kujja nayimba nkwaga anti kituufu nedda nze nina oluyimba luli lwe nayimbye sigwa jjajjaawo gundi yakozesa Kazube Kapo yali yasooka okuyimba ayina title sigwa jjajjaawo naye tetwakiyimba bye twayimba yanjawulo twako ekigambo ekyo